Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama tukubira kutochi ku misolo Donald Trump yayanjudde mbadde njogedde muwange nkaaga yayise ga worst offenders naye ekyewuunyisira America bangi nga worst offenders kwekuteeka mu n'ensi ya Taiwan ekyo kyayogeza bangi ebikankana mu America kakati mu misolo gino ayina amawanga g'ataataddemu teyatadde mu Canada teyatadde mu Mexico abo n'akinnyonnyola kubanga be yatandikira kujjukira kati amawanga amala gagenza okukaaba nga Canada ne Mexico baakaabadda emisolo egyasooka emikakali gyali ku Canada, Mexico ne China naye China yona kati akyagibonereza ku Canada ne Mexico yagambye katugira tukyatunkana giri kubajjukira bwe yalangirira nabali ne balangirira bali mu kubagana binagenzo birangirira bali ngorede bali mu kubagana jjukira embeera eno yakyusisa ne Ssaaba Minisita Canada Justin Trudeau n'akakibwa okulekulira era kati balina Ssaaba Minisita mupya mu ggwanga lya Canada kakati eggwanga erya Russia ne Belarus nalyo teyalitaddeko Minisita omwaniko wa America Scott Bessent bwe yabuuziddwa lwaki bamugambye abamulirawo nga Canada Mexico kitegeerekeka naye Russia Belarus lwaki tebaliiko nti kibadde tekyetaagisa abo bwe batandika olutale e Ukraine twabateekako dde envumbo kakati kuba kumala biseera okuga nti tubataddeko emisolo envumbo ze balina nzito nnyo n'okusinga gino emisolo kati okutwaliza wamu ng'oggyeeko ebyo bye yaggyeeyo ku mawanga sekinoomu ayinawo emisolo ku motoka egyo gye yatadde ku buli nsi ebitundu 25 ku buli ebitundu 25 ku buli 100 ekigendererwa ayagala emmotoka mujje muzikolere mu America awo Abamerika emirimu gavumenti ya America esobola okubasoloozaako emisolo so mu bufunze kyekifaananyi mpuleza kyensobola okusiigira ku misolo gya Donald John Trump tulinawo amawanga amalala gogaanukudde gatya ku nsonga y'emisolo kakati kubaddeko ennyamira kubanga okuva ku ntandikwa ya wiiki ku Barasa bino bibadde bisuubirwa era Trump ampuleza nga bwankunyonyodde olunaku luno aluwanise nnyo muzungu kyayita hyping ng'alinga alanga ekivulu waliwo ekijja era amawanga ne gajja nga galabula nti ennumba gy'ogenda otulumba mu tarifu seezo naffe y'engeri gye tugenda okwanukula wabula nga Trump yakalangirira bino Minisita omuwaniko wa America yalabudde amawanga nti temupapa na kwanukula na bukwakulizo counter measures yage temupapa kubanga bwe mukola ekyo ate kijja kusajjula mbeera musooke mutuule mwetegereze tebereza omuntu gw'ottunkana naye nga yakuvulira engeri gy'olina okulwana naye ejjogo liri wano Bessent yagambye nti my advice to every country right now is do not retaliate amagezi gange eri buli nsi ekwatibwako towolera ggwanga mu kiseera kino sit back take it in let's see how it goes tulokalire laba bwe bikola olyoka olaba ekinaddako nati because if you retaliate there will be escalation ti bw'ona oyanukula embeera egenda kwongera kusajjuka togenda kugitereeza naye ekyo tekirobedde mawanga ag'enjawulo kumwanukula pulezidenti w'omukago gwa Bulaaya von der Leyen ng'abadde agoberera bulungi okwogera kwa Donald Trump yatuuzizza bannamawulire n'ayanukula mu kusooka n'alaga okwennyamira olw'olutalo lw'ebyenfuna oluli ku ddaala ly'ensi yonna oba olw'ebyobusuubuzi Trump lwe yagguddewo ku lunaku olwokusatu
era n'ategeeza nti buno obukwakulizo bugenza okujja European Union ebadde ekyali mu kubaga kiwandiiko ekirimu nabo obukwakulizo bwe bagenda okuba ku America nga baanukula emisolo gye yabateekako ku byuma ebiva mu Europe mawanga 27 nga bigenda mu ggwanga eri America naga nti obwesaawa yonna tubwanjula naye ate bwe tubumala olutandike n'okukubaganya ebirowoozo ku bukwakulizo obupya bwe tujja nabwo ku bino bye waakalangirira so mbufunza akakasiza America nti European Union ng'omukago kuba bo tebaanukula ngansise kinoomu akatale kakosebwa kyenkanyi kuba ekintu kasita kiyingira ensi ya Europe yonna kiba kiyingidde amawanga amalala kitambula teryakikuba ku mukono bonna we kiyingiridde so bagenda kwanukula kitole era akakasiza nti obukwakulizo nabwo bagenda buteeka ku ggwanga erya America. China esinza okubonerezebwa mu bukwakulizo buno naye evumiridde era neesuubiza nti naye ereeta obukwakulizo era mu kiwandiiko ekifulumiziddwa minisitule y'ebyobusuubuzi ye China bagenda nti China firmly opposes this move and will take resolute countermeasures to safeguard its rights and interests. Wabula mu kiwandiiko kino China era neeyongera okulabula kuba kuyita kuwa magezi ng'egawa America nti we urge the US to immediately revoke these unilateral tariff measures and to resolve trade disputes properly through equal dialogue with its partners. Ebakubiriza okubisazaamu bino bye baayisiza oba bye balangiridde era nebawa amagezi okutuula n'amawanga amalala ge basuubula nago nga ensi ez'enkanankana okutiisa kubeeremu kwenkanankana si kutiisatiisa nega nti bo balowooza ekyo kyekisobola okubayamba okuvaayo n'ekigasa enjuyi ez'enjawulo. Eggwanga erya Australia nalyo lyanukudde Ssaabaminisita waayo Anthony Albanese agambye nti ekikoleddwa America kyabwewusa. Jjukira bo bataddeko 10 ku buli 100 tebali mu bali 6 Trump bayisibwa West offenders naye era ekyo tekirobedde Ssaabaminisita wa Australia kugamba nti ekikoleddwa kyabwewusa. Mbigambo yagambye nti this has no basis in logic. Ekintu kiba tekirina basis mu logic kiba kyabwewusa. Era naga nti it's totally unwarranted. Tekyetaagisa. Ayongedde n'akubiriza n'ategeeza nti ekisooka tebagenda kwanukula na counter measures nga China bwegambye nga European Union bagenda tekyetaagisa mu kiseera kino wabula n'asuubiza nti wakutuula n'Abamerica balabe engeri gye bayinza okumalawo okusika omuguwa kuno oba okwemulugunya kwa Trump. Wajjukira Trump mu kukola bino byonna agamba America ebadde ebbibwa banywanyi baayo n'emikwano gyayo friends and foe alike. Kakati Australia gitwalire mu ba friends kasa minisita agamba nti tujja kutuula tulabe obuzibu we buli tubugonjoole. Kakati mu kiseera kyekimu waliwo ababaka aba Republican Party bana nga Trump tanaba nakulangirira bino abeegasse ku ba DP ne bayisa ekiteeso ekivumirira Trump okuteeka obukwakulizo ku Canada kubanga Canada bo bamulabanga munywanyi wa America era nga tebalaba nsonga lwaki Trump ateekawo olutalo. Kati mu mateeka ekiwandiiko kyabwe tekirina nnyo makulu n'embyobufuzi kirina obubaka obukulu eri Trump. Ababaka bo bana okusala eddiiro ne badda ku lwa DP ne bayisa ekiteeso si bubaka butono newankubadde bangi ku bano bwe babadde batera okubeera ku mbiranye ne Trump naye era bwe basala kitegeeza bakkiriza ne bwe kiba kinaabokya mu constituency zaabwe kakibookye bamasaza gye bava ne bakulage nti si bamativu si ku mawanga gonna wabula bo bali ku Canada nti emisolo egyo Trump gy'ateekawo n'olutalo lwagguddewo terubagasa. Abaka bano olina Mitch McConnell okuva Kentucky jjukira ono mu kisaanyi kya Trump ekyasooka yali majority leader mu Senate era nga mukyala we Elaine Chao yalina minister mu gavumenti ya Donald John Trump.
ono ye yateekanga mu nkola ebintu bya Trump byonna kati y'omu ku abo abana abeegase ku lwa DP ababaka ne babeera 549 mu balala olinamu mubaka Rand Paul naye ava Kentucky musawo mutendeke dokita naye yeegasse ku ba DP okuvumirira Trump ku bukwakkulizo ku Canada abala olina Lisa Murkowski okuva mu ssaza lya Alaska ne Susan Collins okuva Maine babaka bana beegasse ku kibiina ekya DP okuyisa ekiteeso ekivumirira gavumenti ya Donald John Trump okuvumirira kiina kye kikyusa kuge nti bubaka bukulu eri abateesiteesi b'ekibiina kya Republican Party jjukira eno ntandiko singa we tumalirako omwaka guno abaana abo beeyongeddeko abaka abalala 2 oba 3 obuzibu buba butandise okulabika kubanga ku nkomerero ababaka bano Trump abeetaaga okuyisa byayagala kati bwe mutandika okubeera ku mbiranyi oba olina okusomooza kubera bana bokka bwe baasaze DP ebadde efunye majority kitegeeza nti kubana abana tekuli Trump gwayagala kufiirwa ekiteeso kyabwe tekikaka Trump kusazamu byakoze ku Canada n'ekisindika obubaka bukulu ku 88 CBS FM.